Speaker Palamenti yalangira olutuula olw'enjawulo ku bbalaza abaka bateese ku ky'okuggya ekkomo ku myaka gya Pulezidenti mu ssemateeka. Abaka ab'enjawulo bazze bagugumbula bannaddiini abavaayo okwogera ku nsonga eno, wabula Ssabasumba w'ekkereziya ya Orthodox Yona Lwanga agamba abalina endowooza bweti ebigendererwa bya kubaawulamu. Abatujooga era baagala okutwawulayawula nga batujooga, ekiseera kyabwe kijja kutuuka batuviire. Ensi yaffe eno nnungi nnyo. Ono nga yakulira ekibiina ekigatta enzikiriza za Kristo Uganda Joint Christian Council agamba eggwanga liri mu kaseera kazibu, wabula abantu tebasaanidde kulaba bannaabwe nga balabe, naddala ng'okusalawo ku nsonga y'emyaka kugenda okukolebwa. Kaseera kazibu weewaawo tewannabaawo ddala kizibu ky'amaanyi, naye nga ekizibu kiri okusalawo okwenkomeredde okulungi. Ndaba nti kiremeredde abantu bangi, kibalemeredde. N'abo abeerowooza nti kubanga balina omuwendo ogusinga obunene, amazima gabeera mazima. Ssabasumba Lwanga abadde aggalawo olukuŋŋaana lw'abavubuka mu nzikiriza eno oluyindidde ku ssomero lya St. Nicholas Bwetyaba e Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero. Bano ababadde batendekebwa mu nsonga z'obukulembeze n'engeri y'okweyimirizaawo abakuutidde ebyensi okubigenda empola. You must abandon all of those earthly desires. Naye abavubuka desipota bonna abali wano bawulidde 1940 beereese wano ate ne beesasulira emmere gye bagenda okulya. Carlton Scovia Nakamya, NTV.